Bankumidde taata bennaleka luli okuddanga mukyamoga bannaffe bangi lwabaliddemu ebinyeebwa ne lubalekanga bisosonkole engeri gye simba lwa mirimu mingi kumbula obugambo bwange bw'oba busomesa kiba kibikunze ng'eyasalawo mbafumbire saagala mwayo ye nabitema mpola okuggyako walukaganga lungolodde mpoza ababadde ku nkoko nga mudda ku ntula simanya amasanyu bye mundegako emizira bangi okwebazaawo ne ulinnyuka ze neeleero nsoze n'akayimba kaakano sabula ze neeleero nsoze n'akayimba kaakano abasekerera abalwadde mwesesa mpewo teri yatumya twalabira bulabizaawo nga kizze ekimba ekitugoya gundi jjukira ekimansa nnaku kikimansa mpalo nga n'ekiri atabadde neyasigadde kakimutayiza sabula zane kubenziise ntandikirawo nti omugeyengula eno ye Uganda mutuli butere muli kupoza bya Steve yakumuzerooza kayimba akalungi bwe kati kamasa asobola kagga kedandisiza mu jita ate kali akasookeddeko ddala aka video kajja kikizito ng'alindisa nikasasa nkawereza ku mwami kirembwe ng'oli awe mukono nkutumiddeko nnyonnyonnyonnyo avuga jja kikizito mu motoka otuvuga bulungi nnyo naye maama omanyina otutuusa mu kkubo n'ogamba nti nze kasooka ennyumirire ng'olengedde abakyala tewali mutawaana abadongo twabamanyiira ebintu byabwe mubitambuza bwe mutyo abudongo ku mukyala bannange naye abakyala mwatujjirira naffe abadongo maaso awo nyabbawo yakaboozi k'abadongo kuba nga neeyabya bweyabya kubanga nkirimu mundu ankimanyi nnyo kati ku ssaawa maaso munindeko eddakiika nga 3 ngenda kujja ngenda kweyabya abadongo bye bakola byonna biyise kukuwano omanye emize gyaffe egimu egitali mituufu osanga banaakyusaamu naye nga mugamba muti abantu abali Masaka abantu abali Eruweero kadongo kamu ku ntiko tumuzaayo naye nga kagita kano tekalina kwerabirwa omwimbi wa kadongo kamu wenawe ogendanga mu studio kwata jita producer wabeera agambe nti temuligenda kuba mu jita agenda abikubire bali abakubire bali ebidongo byabwe ebitali bino bituufu naye nga kadongo kamu alina okuva mu kano kajita nimbagala nnyo ntandise bwe ntyo kadongo kamu tugenda kuba nga tufunayo akayimba akalala kaddako waliwo maaso awo kyengenda okuba nga njogerako tuva kompoza ABS TV nze Kafeero Junior tewali mutawaana tugende omuvumbi yebbena omuvumbi yebbena naye bannange abudu kyonkoze kale nawe kiri kutuukako ne pulogulamu kadongo kamu etambulira ddala egera ddala maaso awo ngenda kubeerako n'omugenyi naye nga tewali mutawaana ebintu bya kadongo kamu basajja batono nnyo ababitegeera n'abakyala batono nnyo olina okuba nga obwongo bwo bukulu nnyo n'owobeera mwana muto naye ng'obwongo bwo butegeera ekintu ekyokugamba nti omuntu yenna alina okubeera ng'okuba ekikalu kitegeeza oba naagoye nga gasasadde wekati tekiba kirungi awo obwongo buba bukuze mu kadongo kamu mubamu ebyokuyiga biyitirivu nnyo osobola okuba nga obeera oli mwana muwala ng'ofukamirako ko wansi okufukamira wansi kulaga empisa awo mu kadongo kamu feyo era akabonero baakatuwa mu kadongo kamu mulimu ebyokuyiga biyitirivu nnyo nnyo nti omuntu bw'ayita ku muntu n'amugamba bannange nkulamusizaako ssebo ogambye dda nti alina empisa ez'abakadongo kamu tuliko ebyokuyigirako biyitirivu nnyo kwetunulira nnyo nnyo ng'omuntu oga oyo ebintu byakola biryanga ebyabakadongo kamu kyova olaba kati waliwo eddiini eyajja ey'abalokole nteera nnyo okuyamba kiko omulokole n'akola ekyo kitegeeza abatali balokole bakola ebintu ebifuna okuba nga tewaliwo mutawaana kati naffe mu kadongo kamu tulina ka password ako bakatuteekako nnyo nnyo omusajja yayambadde ng'abakadongo kamu kati ate bwe tutambuza ebidongo ne tugendayo okukuba ebidongo gye tutambulira bali abakaliyoke sibawa nnyumba yange kusulamu naye abakadongo kamu bambi boobawa tebalina mutawaana naye abakaliyoke batubbira amasuuka obubiri waffe babwonoona naye bambi abakadongo kamu bo tebalina mutawaana oyo ye muwa ennyumba yange kubanga nebobanga mulimu omwana asobola okwebakamu nga n'owakadongo kamu yebaseemu kwegamba tuliko ebyokuyigako bingi era abayimba kadongo kamu musale amagezi mangi munoonye ku ebigambo eby'amakulu okuwemula tukwesonyiwe kubanga ekisuula kadongo kamu
ate wakadongo kamu naakola ekyo olabira ddala nga kintu kiba kifu nnyo kale no nagambye okweyabya neyabye munnange abayimbi nkanjogere ku bakadongo kamu bemumanyi abayimbi bakadongo kamu munnange kakati olobanga tutuuse tusimbula obaka tugambe tuvudde ku big ba tututunuulira abawala betulina mu gurupu abamu bakadde kumanya abayimbi bakadongo kamu abato batyayo eno mu kadongo kamu mu bintu bya kikadde naye tuba n'abakyala nga bakulu nnyo kakati tetulina bakyala etugamba tandikidde kyazanga wabeerawo obwana obwereeta nekagamba naye nange mwali ntutta okuyimba ogenda okuya dairekitaga mukanteere mu mmotoka ebintu ebyo tebibeera birungi mukadongo kamu ebintu ebyo tebibeera birungi mubirekera abasajja bali bebaga nti tobawo baana bange naye abayimbi bakadongo kamu bakukwasanga omwana making sure that nti ogenda kubeera ngaekintu okitambuza bulungi aba mukuwadde genda muyigirize byakuyimba tomuyigiriza ebirala babimanyi sagala oddeyo ologabemu nkyamutendeka omwana nkyamutendeka omwana omutendeka biki tugenda mukayimba agadako nkomoko nkyeyabya bigi nnyo byemumanyi mukadongo kamu ngambi sirika naye njagala tubyogereko tulaba obinaakendeera kubanga abayimbi bakadongo kamu ffe tusinga empisa naye kano akalimu akatono nnyo nako njagala tukejjemu tewali mutawaana ate ne bwe naabyogera era bijja kuba bituufu nomujaga nti bawayiza bimanyi Butere kumpoza ABS TV ekuumusa ebirowoozo program kadongo kamu ntumiddeko ku bantu abali ebendegere mugamba mutya manyina omulungi ogamba otya oliawo oliranye omukyala atunda ebyokunywa kireme byasinga okwagala waliwo n'ebyokulya ebiri awo bateekamu emboga ne bateekamu n'ennyaanya ate no bigenderako ne kamula nti tewali mutawaana kiremwe abyagala nnyo lweivawo amagala production batubiddeko abamagala production mbannange kyetumwakubyeku Christmas kyabadde kiyitirivu nnyo wadde enkuba yabadde nga mpitirivu nnyo naye twatambudde bulungi nnyo paka safari yaweddeko tewali mutawaana asanyusa okulawa lesebo ogenze n'ayogera nti abayimbi abato nga nawe tewejjemu kyate oli muto ndi muto mu kuyimba naye nga mu myaka ndi mukulu okuyimba nokuyina ennaku nojjamu olikusajja kukula olina n'agalevu fe abayimbi abato fe abayimbi oga kati tobamu fresh kid bwogere butya obane kati oyimanyi kati fresh kid muyimbi mukulu kati mboolo ye muntu mukulu ate gwe kati gwe muto nze muto kuba nakatandika naye kati kiba kibotandise kati natandise kati nga wali mirembe giri wali okola ki omanyi okuwasa nako kulemerera okuyimba kale owasa bakyala otekawo saawasanga buwasa bakyala kugamba okuyimba kuno nasooka nenkutandika era message mu luyimba lwange mweziri mu kutandika yenze erinnya lyange bampita Sande Paulo naye nga ndana eryakawuzi eryo lye bantuuma nga lya makanika lwaki abayimbyi bakadongo kamu mutera okwambala amasuuti bwe gati temuwambalako ku bino bichaini tuba temubyagala kirabika ze engoye z'abantu abakulu ate mukanya oli muyimbi muto ate mu music oli muto nanno wano twasalawo tulina engomba yaffe bagita sumulula ebyokogera tuba na bitono tuyimbira buyimbizi bantu kyokolageko wadde oli muyimbi muto tulabe obutoba obutandikira newe bukoma okuyimba oyinza okuba oli mukulu naye nga wiyita omuto tugende mu maaso sabula bavubuka batayagala kola n'endonge bakwatako musembere eno tunyumyemu katono sabula bavubuka batayagala kola n'endonge bakwatako musembere eno tunyumyemu katono nga mubyezi bajaji ey'ensonge balemeddeko naye mukwano mujja kukiraba nga mubyezi bajaji ogwo omuze gubalemeddeko naye mukwano bajja banyokeza ku baana b'ebipiira mbalaba basembera sabula sente ez'amangu ffenna tuzaagala naye tupaakase mpolampola tujja kuzifuna nze oyinza okundaba wano nolowooza nti endongo ngize jjo naye dadi waali 92
Hanyuma pitu. Nze kale toneegombesa. Sambula. Nze mu kutandika endongo eno saayina nnooma yadde ku muntu yenna. Nze mu kutandika endongo eno saayina nnugu yadde ku muntu yenna. Yali Basudde yajinjagazisa. Otyo. Ng'ate n'ekitange yayina akakembe ke bwe baasunanga obwedda. Konze kanjitandike. Bwe naamala okugiyiga ate ne ngiwummuza. Nenzirayo mu garagi nenjira nga nkanika. Ezaaliwo zaali zimmala. Abaaliwo baali bamala. Genza okulaba nga Uganda eyuguuma. Otyo. Kwe kujja n'empagi ngizizike. Ezaaliwo zaali zaakala. Ng'enkuyege zaazirya. Kamaleeyo kanyumidde nnyo. Wano tulina obunyonyi babuyita ndegeya. Ababeera mu kyalo muyina okubumanya. Buyimba okuva ku makya okutuusa enjuba lwegwa naye nze simmanyangako miningi. Kwe kujja n'egitambu tendeke. Kwe kujja n'egitambu yombese. Mulabye mutya. Ngera kuyombesa bunyonyi. Abayimbi abatoototo nga nange sejjeemu musembere wano mbabuulire. Abayimbi abatoototo nga nange sejjeemu musembere wano mbabuulire. Basenga tetukyalina n'abasomesa beediima kati ffe abajjita tuyina kukola ki? Kyekyo. Mbalekedde waaka lwe ndikomawo tiikinga. Ab'emikwano mweraba kabbaayi. Abantu b'ekitula mbagamba eki bwe ndiba ntuuseeyo. Leolekera. Butereevu MSTV program Kadongo Kamu. Tutambuliza mpolampola wetu omuntu ng'osobola okukuba endongo. Olisobola okuba ng'ojja wano programu ya Kadongo Kamu. Omusajja akunyumidde basenga tebakyaliyo. Abayimbi mutandika okutendeka abaana doze ebadde miningi yakyo. Basenga tebakyaliyo n'abasomesa tewali. Naye waliwo omulimi wempuyidde nti luli waddako mu galagi. Olaba Basudde bamala. Ayo baali bamala. Kyokka kati bawalowegga bakulivisiti sega wangagga bakwatidde ekisaawe. Ng'akatandika gyendaga mu maaso ojja kulabayo. Bayimbi. Otandise okutyoboola abayimbi bano waliwo ogambye luli. Paulo Kafeera ayi. Basudde ayi. Gundi ani Dani Mugula ayimba. Ani omulala. Paulo Kafeera ayimba. N'ogamba naye kati ze kinyimbisa nga empagi ez'amaanyi weeziri kyekyakyo. Wamaze kulaba taata nga tuweddemu. Nga bye tuyimba bifu. Si ba Kadongo Kamu. Wabadde ogamba ba? Waliyo abalala. Luli abalala tebaaliwo. Tebaaliwo. Waliwo ba Kadongo Kamu bokka. Kati wagenza okulaba nga abasajja babatuuka eri balina ebigambo bisatu bakola oluyimba. Mugamba lwaki sitekayo enkondo? Ngati kayo enkondo. Ani yakuyigiriza endongo eno? Endongo eno omusajja yajinjigiriza bamuyita Musoke. Era abeera Busunju eyo. Wali okyaddeko ku TV yonna? Sikyalangako ku TV yonna. Mwafuna programu eno mwamala. Mwamatuka eno nga yagambye akyaza nange kati nyingidde olaba ebitono biviira yawo. Tokyalangako ku TV yonna. Kyokka okubidde endongo okuva mu 92 nga ndi mu pittu. Nga nze nkalakata. Ago kalakata endongo. Mpaka kati. Oli muyimbi muto. Ndi muyimbi muto. Ate kati kino kyekikutumbula. Era bw'oba totuuse wano ne bw'oyimbira emyaka 6 ng'enfuddu. Obotawanira bwereere. Simanyi. Kubanga abayimbi bonna bajja tebamanyi sunaano ng'ate gw'ogikuba. Onyayakalala. Kayinza okubaawo. Era nga kali awo bakasunirawo. Nkasi nsobola okukasunirawo. Sooka okwempulire. Kibwe njiwulira nga nange mpulirawo. Galesewo.
Sembera ke. Awo. Mwasuze mutya mikwano gyange nange mbaayo naye nze wange Sebaka ninamu obuzibu ng'ensonga ennemye emmere gye nzizaako era bayina amatumu gajjemu envumbo Uganda eno gy'olaba nga yali egonda naye buli olukya efuuka ejjinja. Lukumi lwenda mwaka gwa 3 ng'omukazi afumba ng'era ekimwawula ku bbeeba ntaana naye obufumbo bwakati nze ndabamu obuzibu omukazi tasoozebwa n'ennyumba gyera kankyukira abasajja munkabiza mu kifo ky'okuwasa mwagala kufumbirwa ate mwagala bagagga muyina ekizibu laba atunula ng'ettu ly'ebiyenje kale ensonga ezo ze njagala tuwumbewumbe n'abaali bakadde baffe bakuba obugalo n'abakyaliwo. Sabula. Abafumbirwa boliko. Bwe munaava ku bintu ebyo nga giyansaamu tweyongere mu maaso waliwo ebirala. Munango ndabira wano njogera nga kerebera naye ensuna gita kompyuta zanvaako. Owabeesi tabule binyeebo seeke ensujju osaliremu n'akatungulu mpoomerwa akatogo owulira wufa. Kye bayita kadongo kamu kwe kuyimba ebiriwo era n'ebyayita awamu n'ebiribaawo naye gwe n'owoza mbuzi mmese mbuzi kapa omwana we ategeddemu ki n'owa neibawo so nga wandiyimbe bw'oti emmese bwewangaala nnyo emyaka ne giwera kapa efuuka enva. Ekitundu kiddemu ekyo kye bayita kadongo kamu kwe kuyimba ebiriwo era n'ebyayita awamu n'ebiribaawo naye gwe n'owoza mbuzi mmese mbuzi kapa omwana we ategeddemu ki n'owa neibawo so nga wandiyimbye bw'oti emmese bwewangaala ennyo emyaka ne giwera kapa efuuka enva. akukategeeza kikokubi mbesi Sabula bandi ntumira abantu bano abaasoolwanya ennyo Vincent ne David nyweza endongo newalukaga nkutumira abudumulasi njawuliza ku faamu obuwolu bundi bubi n'abasigadde mbatumira naye ng'okimanyi nti oyimba kadongo kamu. Sebatoliriddawa nga sikyakuwuliza nyanukula nkuwulire. Sebatoliriddawa nga sikyakuwuliza nyanukula nkuwulire. Naye sikunenyanya abaali mikwano gyo Kafeero ne Basudde batukosa nnyo naye togwamu maanyi komawo otaasa eggwanga omusingi gwa kadongo kamu nsimye gwa kalina. Sabula owejjaddu totawaana n'emundu z'obote abamu zaatulemwa mpitibwa abazirwanako oba taata takyaliwo maama yasigala waayitibwa abazirwanako oba muzeeyi omutegeera tayitibwa kazeeyizeeyi naye ayitibwa ani? akayimba ako wakakola audio twakolanga audio sinakokola audio kati mugisaguze ku audio ne video nkukolereko ki? Ku audio ne video byonna mbyagala kubanga olina okusooka okukola audio video nokola audio nenkukolera video osobola ogamba nti nze nkolera audio nkitegedde ojja kunkolera video kati genda ondeetere audio naye kutuma genda wa mubiru smart yabaalukuba mubiru smart kubanga mulimu obugambo obunyumidde abulumulasa akwawulizeko kufa abakazi yaŋŋamba alina bangi mulimu nakala biri mu nnyimba ze simanyi biki mbuzi kapa mbuzi mmese ani abayimba ebintu ebyo mulimu abayimbi
besinza kwatukiriza manyi ngayimba atya nebo bamanyi mbuzi bese mbuzi kapa mwana wategedde muki no neighbor uno mukoma natera kumula ku bantu abayira ebintu eby'amaanyi ennyozi omusajja w'amaanyi abasajja bubeera ku bayimba ennyo oba kuki Kadongo Kamu tubeera likya buno obukomo bannange nali mumanyiko bintu bingi kansirike amasuuti bawutunda mu katale sembere njala ngosiruka nawasidduse oyina emyaka emeka nina emyaka 35 35 gyokka ogisaze muzeeyi sigisaze wire mukabe muzayi nange nanzirako omulundi ogwokuna ayina envi zinaba zaki kati ekiwalata kwekiri muzeeyi oyina emyaka emeka ayogera amazima ogera amazima nga wefudde nga mukazi ng'abakazi bagamba mbuze nyina 22 aze sisaze oyina emyaka siza kusala oyina emyaka emyaka 37 muzeeyi nayo kakasa oyina emyaka emeka luli twasosa 35 kati 37 kati muzeeyi nayo kakasa ebyaddala ode mu katembo oyina emyaka emeka 37 kale n'olw'ensonga eyo atugenda kukana akayimba tugenda kuba tukomuntu mulemu katono nnyo Kadongo Kamu ku ntiko omusajja ow'emyaka 35 kyamukomezaawo talina mutawaana wire mukabya yagamba ayina 23 gwa 37 nanga bimbi bakadongo Kamu wagala okubera buto tugende mukayimba Kadongo lugenda kuba tukoma tova za ABS TV ku muze birowoozo nze Kafero Junior yasalawo okuleeta abasajja bano abazibwe ogalawo n'okugalawo kukolako kati beera kola bwoti balingizeeko oba balingize okukola otya tugende